abayagala okumalawo olulimi lwaffe naye nga basimbukira ddala ne mu bitebe ebikulu kubanga n'ekitabo ekyo Katikkiro yakitongoza naye nga kifu bwe fuufululufu. Waliwo munnaffe awulugumya olukomo ssebo oba nnyabo awulugumiza ku Skype, twesimye okuwuliza tubulira amannya go ne waajo osinzidde otukubire. Ssebo tukulya bulungi oba nnyabo? Gena mu maaso. Gena mu maaso ssebo oba nnyabo? Tukulya bulungi ssebo, gena mu maaso tezza Obuganda. Eno yeredio y'Abaganda ababaka. Ssebo tukuwulira? Nze ssebo? Ssebo owulika bulungi, gena mu maaso tesiza Obuganda. Ngate nti babadde omuntu omulala. Mwebale nnyo abateesiteesi. Nakabaale wano e Boston. Olulimi kintu kikulu nnyo 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 nnyo, kiringa amannya agaffe ag'ennono. Olulimi, omuntu bw'aba nga akuggyeko olulimi aba akuggyeko agamba okumanyibwa, okutuuma ky'ayagala. Naddala kati nga wano tuli mu Amerika, bannaffe abaddugavu bayaayaana okulaba nti nno bafuna ku mannya agatali agaabo ge babatuuma ag'ekiddu, bagayita amannya ag'ekiddu. Atukugamba nti nze Geoffrey Brighton ge mannya gange ag'ekiddu. Kale naga nti singa nina kisoboka oluusi ne batusaba n'otusaba osobola okumpayo erinnya ery'ekiddugavu ery'ekyafirika. Bannaffe bwe batyo bwe balumizibwa baabateeka mu kanyigo ke batagenda kuvaamu. Kale kakati ffe abaasigalayo, abazzukulu abaasigalayo, bannange olulimi tetuteekwa mulundi na gumu kulusuula eri tulujjumbire tukulaakulanye mu buli ngeri yonna mu njogera era ne mu bubonero. Nze kati kambabuulyeko Abaganda bannange, kati puroguramu gye ndiko kaakati ng'Omuganda njagala okukola sign language mu Luganda. Mumanyi wali waliko American sign language, waliwo British sign language, naye tulina okubeera ne sign language mu Luganda. Ne banaabagamba batya nti Oluganda terujja kukola, ffe tulukulaakulanye mu buli ngeri yonna nga sign language ng'osobola okukozesa sign language mu Luganda oli n'amanya ky'ogamba mu Luganda, kubanga abali mu byalo eri yonna tebajja kubanga bamanya Oluzungu. N'olwekyo omulimu munene nnyo era nandyagadde okufuna ettiimu y'Abaganda tusobole okussaawo enkola eyo, tufune sign language mu lulimi Oluganda. Ng'Abazungu bwe bajja ne batandika nti kaakati tutandika okwogeza okuwandiika mu lulimi Oluganda, gwali mu mulimu si mutene okutuusa lwe twatuuka kwogera kati owandiikirwa muno olulimi Oluganda. Nze kambabuulira amazima, abaana bange bamaze yunivasite naye kuva buto nabagaana okumpandiikira ebbaluwa mu lulimi Oluzungu era tebakigeza. Bwe baasooka abakyali mu primary bageza nk'okuzimpandiikira nga ndi eno e Bulaaya nga nzibaddiza nti muzikyuse muziwandiike mu lulimi Oluganda. Abaana abange nze awaka soogera nabo olulimi Luzungu okuggyako nga mbadde nsaaga busaazi mbasaagirako busaagizi, naye bwe mba nti njogera soogera nabo mu lulimi lutali Luganda, Luganda lwennyini. Era bwe baafuluma ebweru okugenda okusoma ebweru, bonna nabagulira ebyambalo eby'Ekiganda. Kakati bwe
bwe bagendanga okutuuka ku mwaka ku independence ya Uganda bwe baanoonangayo ne bagamba bannange kakati mmwe mulina boarding mmwe mwambadde ekiganda mujje ku mikolo mutukiikirire kubanga abaana ab'abalala abaganda oba ab'amawanga amalala tebaalina byambalo bya kinnansi n'olwekyo ekyambalo ekyekinnansi amannya ag'ekinnansi n'olulimi olw'ekinnansi lwe lukuwa identity buli woolaga wonna. Nze emyaka gyange gyonna ebiwandiiko byange byonna kuvaawa Buganda sikyukyangako amannya gange nze Nakabaale Kaasa. Oli kakati ate erinnya eryo lijja kalubirira abazungu nti nze agaabwe sigankalubirira. Oli ajja kufuba anoonye ayogera erinnya kwate erinnya lyange lya Nakabaale bajja kulimanya. Practice ng'omuzungu bw'agamba nti practice makes perfect. Ekyo nkitaddemu mu luzungu. Tulina naffe okubalaga nti tulina identity. Era oli bw'abuuza kasabuuza ati erinnya lyo gwani Nakabaale ng'olwaloka atandika okukunoonya ovaawa nti nva Buganda kiri ludda kiri mu Uganda oba mwogera lulimi ki ewammwe mu nsi nti twogera Luganda. Awo ate ne batwewuunya osobola muti okwogera wayigirawo oluzungu abamu mbagirega nti naluyigira ku kisaawe wano nga ntuuse wano mu nsi yammwe. Awo ate ne batabuka butabusi. Kale bannange olulimi Oluganda ndwagala nnyo era tulwagala nnyo ng'oluyimba lwaffe bwe lwali mu myaka gy'enkaaga mugyenga okusinga mu gy'enkaaga ku Radio Uganda nti Oluganda lusibye endala empya. Kyetuva tulwagala nnyo olulimi Oluganda lusibye endala empya. N'olwekyo tulina kakati Abaganda okwongera okunyweza olulimi lwaffe lusibe endala empya. Ebigambo tulina bingi kakati ffe abatambudde mu nsi ez'ebweru nabali abali mu Uganda tulina ebigambo bye tulina okugandawaza bifuuke biganda tubigandawaza. Nga kakati internet tetwagirina naye tugigandawazizza, website tuzigandawazizza n'ebirala bwe bityo. Kale Abaganda temuggwaamu maanyi mugende mu maaso okukuuma n'okukulaakulanya olulimi lwammwe Luganda. Era ekiseera kigenda kutuuka Uganda olulimi Oluganda lwe lugenda okubeera olw'eggwanga erya Uganda bwe tuliba nga tukyali kumu. Kale mwebale nnyo bannange Abateesa katugende mu maaso. Ssaabasajja awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Twesime nnyo ebigambo bya omwawule Nakabaale Kaasa ne twebaza okuteesa kwe okuwadde okulungi bwe kutyo. N'atutegeeza ekigambo nti addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto oba kale nti bw'oddiŋŋana ekintu bw'okifunamu obumanyirivu. Ekigambo eky'olufuutifuuti okivunula mu lufuutifuuti nti practice makes perfect. Ekyoluganda ekigamba nti addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Tulina okuddiŋŋana ennimi zaffe tuziremereko. Bwe tubanga tunaazijjamu omukkuto mbategeeza eky'Abakyayina bapracticinga Olukyayina ne baluddiŋŋana kakati baluggyemu omukkuto Kyayina ngagga. Omukyala oba omuzaana Nantume atunnyonnyodde n'agamba nti olulimi ye identity. Ekivuunulwa nti olulimi bwe bumanyirivu bwe bumanyi tekitegeeza ggwe ky'oli nti ndi olulimi ndi. N'ategeeza nti nno olulimi bakuumiramu kalica nti olulimi terekero lya bwabuwangwa.
tosobola kukuuma bya buwanga bwo nga obikuumidde mu lulimi lulala. Ne bakugamba nti olwaleero Uganda nti nayo nsi nga terina na lulimi nga terina na luyimba lwa ggwanga mu lulimi lwalwo. Munnayuganda nsi kyova olaba nti muffe Buganda tuliyita kkomera, kintuntu kiri awo bakipanga bupanzi. Buganda yensi eyina ekitiibwa kya Buganda. Uganda bapanga bupanzi kintu kya Muwambe, ekkomera lya Muwambe mwe batusibira ne batuwa n'ennamba nga Mandela ze bamuwa. Kati ffe tuli mu kwewanira mu nnamba zaffe nti ennamba yange ekkomera yegundi. Tuli mu kwewanira mu kkomera. Tulina okulaba nga tusala amagezi tutegeere nga Abaganda tuve mu kkomera ly'omuzungu.